Pastor Bugingo bitabuse gwe yali yasuubiza okuwasa amulumiriza DJ Jacob Omutuuze byongedde okwononeka so nga ate Sofia Tebi bamulangidde kalago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Kikujjeyo ng'embaga yakagwa kuba embaga yakogwa. Kakati kinzijeeyo njagala kumanya abadde agenderera ki okumperereza atuuka okubeera nga anteeka mu mbeera kubanga nina ne famire yange be nagambako abewaka be bankubidde n'essimu nga babiraba ku TV nti ate biki bino bye tulaba nze wange ebyo sibimanyi. So gamba baddawo nga takimanyi nti emikolo gigenda kubeerawo. Yali yakikweka kubanga n'okukyala yakukweka yasooka nankwananga ng'akozesa bukodyo oli mwami ekyobukodyo kitegeera ng'alina omukyala nenze n'ekitegeera nti omwami ankwana naye ate sina kugenda nnyo wala naye kubanga alina ki omukyala nga nzija mulancawa naye ng'emirembe ginzigwako akukwana nabeera ng'ayogera nagamba omusajja ayagala kuwasa akukwana nga nkwana ebyaddala. Ng'akukwana atya? Natukana ekisere namba ye n'agimpa gye sitajja bbawa recent weeks ziringa 2-3 emabega nga kinsuseeko ndi mukyala nga buli lunaku amala okukwana wano mulancawa n'ateeka Suzani ku kituuti n'amwanjulayo nga mukyala we. Suzani amanyi nti gyendi era nga akumanyi nti gy'oli ng'omuweereza wa kyaki oba ng'omusabe nti eriyo omuwala Musimba gwe yali akola ki nga binnuma nga ule mukyala omulokole tuwesaala esembayo. Katonda nge nkwebaza olwa Pastor Bugingo ne Suzani Makula olw'embaga yaabwe n'olw'obufumbo bwawe bagenda nabo mu maaso. Era nkwebaza Mukama nti oleeta ekirungi mu maaso gange era mbasonyiwa okuva olunaku olwaleero. Sibyogedde kumuswaza newa kyabadde akola yenenye maaso ga Mukama era akiveemu atandika olugendo olulala mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ebyo omukwano gwange nga obiwulidde ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Abaana bakamize up with n'enjogera egamba nti mu Uganda olemwa naye nga ddala kituufu mu Uganda olemwa kubanga nnaku ntono nnyo I think it's just 1 day or 2 days nga Pastor Bugingo ava ate okwanjulwa ew'omukyalo oyo Suzani Makula wabula ate munange endigayina evaayo egamba nti Pastor Bugingo oyo gw'olaba yali ankwana era ng'asuubiza n'okumpasa nga we muwulidde mukwano gwange nange ate wembiwulidde wabula nga kyengenda okugamba kiri kimu tisigenda bikakasa nti ddala bituufu omuwala ono byayogera nti Pastor Bugingo yali amukwana n'amusuulawo oba bikyamu kubanga mu Uganda buli kimu kisoboka. Tulabye abantu bangi nnyo be bagulirira bonoona amannya g'abalala ate era munange tulabyeyo bangi abavayo nga boogera amazima naye society n'etabakkiririzaamu ate ne bavumamu bo instead. So munange buli omu akitwalenga waakiraba ensonga zino gye zinaggukira yonna mukwano gwange gwe kyengenda okusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde butereevu zonna nja kuba nzikutuusako naye wakibanga kituufu mu butuufu biba bimalamu amaanyi kubanga ffe bannaddiini munaye tubasuubira okubeera nga be batuliidinga mu kkubo eryettuufu wabula bye baba nga ate bo bye bakola mu butuufu tebitegeerekeka naffe ng'abagoberezi kiba kitumalamu amaanyi. Balina enjogera abamu abagamba nti simanga do what I say but don't do what I do naye ekintu ekyo si kituufu. Omuntu ayagala nnyo okukolera ddala ekyo gwe kyalaba okola kiba kizibu nnyo okubeera n'omwana ewaka ng'omugamba akola kyeŋŋamba naye ate tokola kyenkola abaana bakoppa bikolwa gwe ng'omuzadde byokola. So kyekimu ne bannaddiini munnaddiini kyokola abagoberezi nabo kye bajja okola abantu bakoppa nnyo ebikolwa okusinga ebigambo by'oyogera. So banaye ekyo tulina okimanya mu bulamu bw'ensi eno nti ne woobeerawa ebikolwa byo kikulu nnyo eri abantu abo abakugoberera bye balaba okola nabyo bye bagenda okoppa. Kiba kizibu nnyo gamba omuntu ekintu akikole naye nga ye alaba gwe tokikola. So banange bapasitazi baffe abalungi bamasheeka baffe bonna bannaddiini buli omu mu kiti kye bambi mwecheking otherwise mutumalamu nnyo amaanyi ate nga tubasuubira okubeera nga yes temuli perfect naye at least ko mulimu ebintu ebimu ate mu byo muba muyina okubeera nga mwewala wabula ebiba nga si bituufu mu abantu abagenda nga mwonoona amannya g'abantu bannange omuzoogo si mulungi yadde n'akamu naye nga mikwano gyange kansuubire nti no mwasuze bulungi kansuubire nti buli kimu kibatambulira bulungi. Manyenzo omumbejja Aisha Nasolo wano nkujjukiza kyofunawo updates zonna amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano sakate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Munaku ezimu tubeera wano nga of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu oba endala kale n'olwekyo egwampuliriza omulundi gw'okusookera ddala bambi ngenda kusaba subscribinga teekako akadde tojja kwejjusa amawulire gonna agakwata ku bankuba kyeyo butereevu waneeno ogafunira ddala. Kale nno okwongerayo ate ye DJ Jacob Omutuuze bambi byongedde okuba
okubeera ng'ate bimwonoonekera. Eggulo naze wano ne mukutuusaako nga bambi ayogera musajja wattu nga annyonnyola ensonga lwaki ate bamukutte ne bamusiba, era bw'atyo ye ng'agamba nti kye bamugamba nti passipooti ye eri fake. Wabula ngenda kuba nkulekerako wanene akatambi ogende maaso n'okubeera ng'ate bambi omwewulirako ng'ate annyonnyola ebirala. Kyentegeddeko nti ate olunaku olwaliro we bagenda okubeera ng'ate bamutwala mu kkooti agende maaso n'okubeera ng'ate bamuwozesa ku ebyo bo bye bagamba nti yazza emisango nti oba passipooti namba ye yazza omusango mu ggwanga erya Dubai. So kyokka ng'ate yagamba musajja wattu ntabeeranko mu Dubai yadde okolerayo, just agendayo kulambula ng'era omuntu omulala agendayo kola ki okulambula n'amala ate nadda mu nsi yonna yonna gy'aba awangalira. Nene ate n'oluvannyuma era ngenda kuba nkulekerako ate awo ka vidiyo nga mwana muwala yavuddeyo bubi nnyo n'akuba ono omukyala yeeyita motivational speaker ono Sophia Tebi, n'amukuba bubi nnyo n'agamba bannaye ba motivational speaker mwaba kibi bye mwogera si bye mukola, bingi nnyo bingi ddala byayogedde, wabula nga ngenda kusiibula essaawa eno yennyini. Ngenda kuba nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala. Kyalina okusaba like nga vidiyo eno woba ogyagadde, subscribe nga teekako akadde, share nga vidiyo eno woba ogyagadde. Abankumira takumira mpeera. Goodbye for now, naye nga toseetuka. Ekiriwo nti passport namba yange erina omusango gwe yakola, so olunaku lw'enkya bagenda kuntwala mu kkooti ya simanyi kkooti ki, Liz akola ku embassy ya Abu Dhabi bwatu wangambye because waliwo omuntu amusindise ajje akebere problem ki eriwo wakati wange ne lwaki bankutte. Kigambibwa nti passport yange nganze omuntu erina omusango. Nze bukyanga mbeerawo sirinyanko Dubai mbadde mpita mu Buyisi nga neeyongerawo bweyongezi. Ogwasookera ddala banali ngenda Turkey ne bankwata ne bangamba nkalinze passport y'aba Nigeria, ndi mu Nigeria nkalinze passport etali yange. The same still applies lwaleero. Ekintu kyekimu kye baŋŋambye okufuluma Dubai nakusooka kutereeza emisango gye nazza mu Dubai. Sisulangako mu Dubai, si overstayingako mu Dubai, sifulumangako kisaawe ky'e Dubai. Bulijjo mpitawo mu Buyisi nga nzija nempitawo nengenda, but this time around simanyi musango ki onazizza. Omu ku bakulira embassy oba omu ku bakozi ba embassy agamba nti bakebedde passport namba yange nga yazza omusango gwe sitamanyi konkushwa nti guli ki. Kyemmanyi we nasembayo okubeera mu Dubai baŋŋamba nkalinze passport etali yange. Nengezako okugenda ku Dubai embassy mu Uganda, Dubai embassy ne bampanvuya saasobola kulaba consulate wa Dubai. Nemani tukaika nebivaako nemani tubiwedde, so nafunye ngamba tukangende kontambulemu nambule Dubai nisasula millions 6 okulambula Dubai. By the end of the day nti munatuse ku kisaawe Bernard nabo bayiseewo naye ate nze ne bankwata ne baŋŋamba nti nonzire ne banteeka mu custom ne banteeka mu migration paka kati wano wendi ndi mu mbeera mbi nti nina outsiders ng'omuntu ate empewo empisa bubi ate batuteeka mu kifo ekirimu AC, so si byangu byendi naye nga mmanyi nti Katonda yanzija yonna gye nava newa nagenda kunzijawo era mu kino nalwo nina ekintu ekyenjawulo kyenzijiriddemu. Sirinzekka wano wetuwe tusula abantu bangi nnyo abali eno, abamu baabo beebase, abamu byabasobedde dda. Wetuwe tubeera kati oba webaka kuno ku benchi bakange nembeera nagimanyira nganze omuntu kino si kipya nze okusula ku benchi, but at the end of the day nti embeera ne outsiders zenina wamu n'empewo ewava problem awokawoka naye eri muwala wange. I do love you, don't lose hope, I'm coming back home. I miss you, that's what I can say. My daughter Mewusa, I love you, I miss you. Anytime from now I'll be coming back home. Don't lose yourself and try to be a strong lady like I always tell you to be strong. Things will be okay. I know how it feels okulya nti taatawo ali somewhere watasobola kutuuka, but I do love you and I think I'll come back anytime from now. Take care my dear, I love you.
so bye mutugamba si bye mukola. Sophie mukwano banaye tomanyi njagala gye mbadde nkwagala munga buli ka video kooteekayo nze nsooka okukabikula banaye ng'obuliira ku by'obufumbo n'omuntu n'agamba bannange yawasa omukazi ono yeesimye naye kinneewunyisizza nnyo okulaba ng'oli ku TV bakukanyugira ebintu wabweru nga gwe mwennyininyini watugamba bw'ofunanga obutakkanya mu bufumbo tula n'ebbaawo mu bisolo binge temubiteekanga mu public naye nkutunuulidde ng'osomba ebintu n'osomba n'akantu ke basalirako ennyaanya so mubeere waneero ne mutuleekaanira be bana bakazi boolaba banyumya okuwooma naye nga tawoomerako ddala nga musajja asirise busirisi n'omusajja n'atuuka n'okugamba gende wamwe bakubuulirireko ng'obeera waneero n'otubuulirira bannange mukole kino omusajja kola bwoti bannange Sophie nzijuzza vidiyo zo muno ndowooza mukitegedde nti obufumbo si bigambo obufumbo tebiba bigambo n'otubuulira kino naye bakufulumizza tolwaki totuuzizza musajjawo ne mwogera nga woobitugamba banaye mumalamu amaanyi.